Ona baba sala toyina byongamba wadde ba NRM tuzambuli abakaba NRM babbi abakaba NRM babbi musabe no bakosa ki gusaku ono white vice chairman kigongo okola kyo goba abakaba NRM babbi lukatisa na mujukaliwa sibawulira bwabanga waliwo gye yakwata nga bye tuwulira bannanga baddandi alya ne bannarwengo nimbye mpuuga yawedde mpuuga talidda mpuuga yawedde bw'abeera mufu batekeke epulasi ekyamazima amatuufu bw'owuliriza ebigambo bya full figure Nakangobi Jennifer ne musajja mukulu ono Frank Gashumba oyinza okugamba nti oba oliawo olunaku olwaleero nabo bategedde biki ebigenda mu maaso mu ggwanga newankubadde nga beebuzaabuza naye ekituufu kiri nti nabo ebigenda mu maaso mu ggwanga babiraba ate era babiwulira. Nakangobi yavuddeyo n'ategeeza nti ab'NRM mugobe ababaka abagenze mu maaso n'okubeera nga mwana tubalangirira bukolokolo misana tukunga bo bwe bawagira obuli bw'enguzi n'abo abali enguzi. Bino nno byatuuseewo mu bitundu by'e Lwengo ewabadde ne Speaker Anita Among kwoteeka omubaka amanyikiddwako nga Kinyamatama nga naye akulembeddwako kwoteeka ne musajja mukulu Kasolo ng'ono nno yatembeeta butereevu musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba oba PLU project nga bagamba nti Sise Namujubu aba yalya n'ab'e Lwengo era tebakirinaako buzibu. Kale ekyamazima matuufu embeera ng'etuuse awo naawe oyinza kubuuza bwebuuza nti ekituufu kiri nti omunnayuganda alagewa naddala gwe omuwe w'omusolo. Bikaabya amaziga ate era bikwasa ennaku okulaba ng'ensi yaffe awo nno weetuuse. Kaakati Frank Gashumba agenze mu maaso n'okubeera ng'asabula Mpuuga Mathias ne banne njagala ogende mu maaso n'okubeera nga obiraba. Honorable Omuloodi amanyikiddwa nga Ratifu Sebagala avuddeyo nno n'abako byatangaaza. Omuliro gunyoose mu babaka n'ebisingako awo byengenze mu maaso n'okubeera nga nkuleetera ate olunaku olwaleero. Omukutu gwa Beyond the Newsroom gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera BTN Media. Wansi awo mu comment section waliwo link genda maaso n'okubeera nga mwana wattu subscribinga ku mukutu gwaffe ogwokubiri ate tugende maaso n'okubeera nga yetukwasaganya kuba ssaawa yonna wano twandibaawo omwezi nga gumu oba ebiri ne tuba nga tuvuddewo. So genda maaso n'okubeera nga osubscribinga eri site that bwe tukyuka ne tudda eri twesangayo. Video eno soko gimpereka like yetambulire ddala etukeneko omulala yandiagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna gwatana subscribinga nkusaba subscribinga ate ensonga tuzikwasaganye. Sheikh Ashraf Deme musomi waddu akugamba alina ebizibu eby'enjawulo agenda mu maaso n'okubeera nga mwana tugendayo ajja kubeera nga akuyamba tojja genda maaso n'okubeera nga ate era owejjusa nzikiriza ate tugende buterevu enkuwa ensonga nga bwe ziri. Bakula ababaka bayagalanga ofiisi ng'oliro bannayuganda abaganda ngoma bakubira aliwo abantu Mpuuga bambi yeerabira nti abantu beeyiwa mu ofiisi olw'okuba oli leader of the opposition. Endulu ze baakubanga baazikubanga lwakuba yali leader of opposition. Omuntu yekka ayagala Mpuuga omumanyi mami wange simanyi lwaki ayagala Mpuuga oyo. Era nabadde Masaka n'agamba nti ate ye era ku mikolo babeera muyita yaligenze. Mami wange yala nnyo Mpuuga nti era ne mu kulonda singa abadde alo yali mukoze ki yali mulonzi. So Mpuuga yeerabira Mpuuga the person, Mpuuga the MP and Mpuuga the leader of the opposition. Do you think he was disappointed? Very. Era yakoze statement n'agamba nti ku luno lwategedde mikwano gye. Katikiro wa Buganda omulaba. Charles Peter Mayiga. Ssaabasajja lwalisiima. N'amujja ku bwakatikkiro lwajja okumanya ensi nti baali baagala ofiisi ya Katikkiro si Mayiga. Lwajja kimanya. Amwajja kiyiga. Kati ffe wotutiira abatalina ofiisi ezo naye nga bulijjo we tuyita abantu batulaga okwagala okukyasinze. Mpuuga nti yayize bingi nnyo. Archbishop Semwogerere tiyalabise
Mlaza mkusoka. Vika jona yazi ekifembayo my favorite the bishop gwesingo kwagala muyita Jumba omukolo gwabadde ne bwandula amalusu gatuuka ewuwe kiyalabise kyabadde kiraga kikino yawedde ekisooka ba strategist bampuuga beetaaga goba ekisooka it was wrong okukola Thanksgiving mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka embeera gyalimu teryagimanyi ekyo kyali kikyamu. Bw'owuliriza ebigambo bya musajja mukulu Frank Gashumba ekituufu kiri nti osobola okugamba nti omusajja alina ensonga gyagenze mu maaso n'okubeera nga akoonako ojaguza ki igwe ng'Omuganda nga ne Ssaabasajja Kabaka tali ku Namulondo ng'afuga. Kale nno mwana tuba obifumiitirizaako oyinza oba oliawo bijjamu ekinyusi. Kakati nno Nakangu Jennifer full figure wano wasinziridde n'agenda mu maaso n'okubeera ng'alabula Museveni ng'amugamba nti mukulu lwaki tokwata abali b'enguzi bano abeeyogedde mu lwatu n'ogenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo bafukamiza ekifo ky'ogenda mu maaso n'okubeera nga obaleka okukikinala ku bantu. Bw'obanga bakaba NRM babbi abakaba NRM ababbi Museveni bakosa ki ono White Vice Chairman Kigongo okola kyo goba abakaba NRM ababbi Kigongo abakaba NRM ababbi okola kyo bagoba mu kibiina lwate mbasiba musiba abantu abo musibe n'abaana babo musibe ne bakadde babwe mutunda ebintu bya byonna mubateekeko ekikoli monenki n'ekiwandiiko nga n'omukulu ekisinza okweraliikiriza kwe kuba nti ate baddidde aba PLU nabo ne babeera nga babeeripyeko kati abantu bagamba kati nono Kagabo naye awagira kati abantu bagamba mugwerera kyekyo enjawulo eriruddawa enjawulo zero egwanga mwalifu Geno MK abantu bonna baliko date wandi badde bagoberera mu PLU otherwise people are saying what is the difference Museveni mulati monster bagoba ebintu abantu bagamba enjawulo eruwa as we talk now bakosa impunity gadibenga okay tugenda kwanga twogerako bakute oli Toyota muganda wa Museveni bamuparadinza wali mu maini abaka bonna chokabogera ebyo kasolo ono simanyi Kinyamatama obale nyale tu financial wali eriyo anti nalabo oli omusajja omubuya buyanga amuvuma oli wa Matama naye yabula yali kyusa bulala mu Kinyamatama agamba wate yabba abadala namwe hayiraje yakwata naye muwomba kono sisa namajugwe mubera mwere bintu ebyo bire mukazi akwede constituency mulungi oyo mukazi sisa namuju constituency agikwede nebintu ebamwe namuju ono weno chize na mujuji siye yali munda mukomera ate gwogama ono yani ono mukazi ni yabaddeyo na ate yakwe binyimira ko bindongeza binjijukiza nako kubanga twali twegomba nga tulowooza nti amaje gajja gagenza mu parliament gagera kutuyambako naye bali eri nabo bagabana ndowooza bugabanyi. Omuyimbi omu yagenda mu maaso n'okubeera ng'ayimba ng'abugamba nti ani agula ensi kuba tugitunda. Ekituufu kiri nti ne bw'ogenda mu maaso n'okubeera nga weebuuza bino byatandika ddi era biriwo bitya naawe toyinza genda mu maaso nakubeera ng'otegeera addi lwe byagenda mu maaso nakubeera nga bitandika oba oliawo. Kakati nno Nakangu ne bwe weekalakaasa oyinza okubeera nga ekituufu kiri nti weekalakaasiza bwereere. Kakati nno Musajja mukulu Omulodi Latifu Ssebaggala ate naye alina ensonga z'agenze mu maaso n'okubeera nga atutangazaamuko. Babakoze eki bagenda naye waliwo bano abantu bonga mu mbeera zonna oba embeera efaanana etya ajja kgenda akola eki ebiseera ebisinga batera kubeera nga bayimidde buyimirizi awo tebatuula ku butebe. Akati ffe tulaba nti olwaleero opposition n'amaanyi gaayo bwetutunuulira FDC mukulu Mubaraka akyogeddeko nti wabaddewo Amuriat nga alina ekitundu kyakola kyayina bwe tugenda mu Mawu walina enteekateeka nti Mawu ali bwati ate waliwo n'abakola ki n'abali bwe bati so nze nalisubidde nga tukozesa obumanyirivu bwonna obwa kiko ekyawaggulu nti nja kusaba mukulu Mukaaku ne mukulu Mpuuga ne ttiimu yonna eyo ku lw'obulungi bwa kugenda mu maaso n'opposition mbadde mbasaba bakomewo tutambule tugezeeko nga bwe tusobola tetwagala kuwaawo mwaganya gwonna bwagamba nti NRM
tukigamba yalabye ddala nti okwetemamu kwaffe n'okwekutulakutula kola ki naye mbasaba ebintu byonna kyobala oyagala bakomewo njagala kusabako oba kwekwagala naye ate tubalaba nga abo abateeberezebwa oba basuubira okubeera nti mikwano gya Honorable Mpuuga bafuumuulwa the other day twalaba Honorable Bedi Bwanika ne Honorable Joyce Baagala Ntwatwa nga ekibiina kigezaako bagoba ku kakiiko aka government assurance anti kakati siryagamba tukugezaako banajja batya nga kyenyagala bwana kungu n'abatula mutegeere nti obuweereza buno buweereza obutuweebwa okusinziira ku puroguramu eba eriwo mu kiseera ekyo tewali yakaka NUP ne mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwa owekitiibwa Mathias Mpuuga walo tewali era yamulonda n'abeera ki leader of opposition nga tewali buzibu bwonna n'omulundi ogumu tewali yakaka kugamba nti balonde owekitiibwa Bwanika ku kakiiko kukigira kati wajjawo enkyukakyuka zonna nga inaba NRM bwekola enkyukakyuka zaayo kakati bw'ogamba nti olwaleero NRM tulondera abakulembeze nga bo NRM bwekola enkyukakyuka zaabwe zigenda mu maaso ekibiina kitugamba tukole enkyukakyuka ate wabeerawo zikutegera awo oba tuli mu ekibiina kitaddewo embeera Mabanda MP bakaba parliament Gara East yayoleddwa nze nasooka kyogera wano 164 billion ezabbwa sente ezabbwa sente z'abeegasa abanaku n'ekitange bamutwaliramu kubanga yali mwegase yes ekya tongamba genda ku kooti kubanga singa yabadde nze bonjagala ennyo nkwagala nnyo bonkyawanga nkukyawa singa wabaddeko singa olulimi katulwanjawulo lulimi luki bangambye abadde ku anti-corruption court omubaka Mawanda ne banne lwe babaddeyo wabaddewo drone nnya eziri ebweru singa omulamuzi yagezezaako n'abawa bail badde bagenda kubayoola nga kamunye bweyoola enkoko drone nnya 4 on standby zibalinze kyenayogera wano bwera producer amaloboozi gano njala gannonyezenga nabagamba ti embarrassment government eno gye yayisangamu Dr. Kiza Besigye nemukwata bwe muyoola nemukwata bwe muyoola singa embarrassment eno eziteeka ku bantu abagambibwa nti beetaba mu kubba ssente z'omuwi w'omusolo trust me abamu bajja kutya bona babasala toyina byongamba wadde abaka twali tubasuubira mwena kugenda mu Lubigi kugenda abantu gye bagenda okumenya abantu mu baliowo emyoyo mugenda bukwana nabye bakubye pulaani ninga omusango gwakatandika paka wawa n'okubasomesa nti eno gundi bafuta agabayombi agasigalawo gasa basimanyi bagitaani kuba nange nabuuzizza lwaki go gasigaddewo lwaki ekiyombi abantu temujjawo mafuta gano ne banga amafuta ago gasaba isu bagiyita clearance bakuyigiriza bazimba mu ntobazi amayinja ogazimba kote negasigala nga gatambuza amazzi wasoteka cement regini bazise batya trenches ezo zitambuza amazzi gwona bakitu nga bakizimbe nenge eri amazzi gakola ki amazzi gatambula kakati muyina okunoonya okubuulira abantu wadde ne Lubigi yafuuse katiro Lubigi kati abana bayayaye bana babadde banywa enjaga bana basula bonna bageze kati abantu abali ku mu Lubigi sibeebaayo bana batezeewo bwetezi Mpuuga bambi olabika tuna Mpuuga yawedde Mpuuga talidda Mpuuga yawedde bw'abeera mufu batekeke A+ mbuuza lwaki I'm coming gwe wampise gomprovokinze mu debate eno agamba nti yateekebwa Buganda Katikkiro wa Buganda tiyalabise ku mukolo Charles Peter Mayiga tiyalabise kuki ku mukolo yasirise wagwansubirwa amukiikirire wekitiibwa Segona thank you so much okubeera ne muganda wo Mpuuga ffe twazze kuba situli mikwano gye ekirala bwe yali ebitaano bye wetika omuki naye nga political jane ya Mpuuga yawedde era Mpuuga nkuwa amagezi noonya Yoweri Museveni akuwobwa minisita yawedde Buganda yamweganye Katikkiro tiyazze Catholic Church yamweganye Archbishop Semwogere tiyazze my favorite my bishop Juma teyazze ulira ababaka bogamba nti bewaleta mu parliament abantu mukaaga bebazze mu Uganda ya leero
buli omu wooli ekituufu kiri nti woolabira omusana oba woolabira enjuba n'omwezi naye tusabire nnyo Uganda yattu akuuma atakuumira mpeera banywanyi ayisa abasajja Kabaka wangaala Magulu Nnyondo n'abagereka agerekerewo Buganda mbeere bulungi baana ba maama tusinkane ate Mungu ng'asiimye.